Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mpuuga takyaswala kati aswaza buswaza. Balwanirira speaker alina okulwanira ekifaananyi kya parliament, alina n'okulwanirira ekifaananyi kye. Kubanga zino ssente zayita mu parliament. Who approved that money was the speaker of our parliament, Anita Among. Kitegeeza zimanyiiko tebazifunira mu mateeka malala, bazifunira ku komandi ye, bazifunira ku biragiro bye. So anti ye Bobi Wine ye atambulira ku mbeera y'emu, olwaliro gy'asize ne mu bavubuka ne mu bantu abamuwagira. Tolaba nsonga n'osirika. Lino eggwanga naawe olivunaanyizibwako. Luli twalindanga ababaka ba paalamenti twogerera. Twalindanga Dr. Kano Kizza Besigye kwogera. Kakati olwaliro abantu tebakyalinda Bobi Wine kugamba nti eno vidiyo gikwate oba kyogera kino. Soboladde kufuna bwa LC1. Kyogamba Mpuuga bwadde 2026 tasobola. Ugambye tasobola kufuna bwa LC1 era Mpuuga ekimuyamba kati kumuwa bwa minisita mu gavumenti eddako. Mpuuga yaswala. N'atayagala kukkiriza nti yaswala. Atya. Kati byonna byali mu kwogerako oba byagezaako okunnyonnyola byonna kati Mpuuga takyalina kyayogera ng'akyogerera in a sweet tongue. Wabula ayogera mu kitwandiisa obusungu n'obulume. Olwaleero Mpuuga atambuza kigambo kya Lily Puzzle ffenna tubifiirwe. Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Munnayuganda agenda maaso n'okubeera nga otugoberera ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Olunaku nga luno olwaleero ranks taliiwo naye tugenda maaso n'okubeera nga tutambula ne MC Mayor. Naye tubadde tumaze akabanga nga teteegwako ranks Salongo bannaye bagamba batya mpozi bweza omu abalokole temubigenderako tetubigenderako kulika abaana jajja ranks era kati gyali ali mukubeera nga Salongo bweza nnyo era abalongo akadde konna tugenda bamala tugenda basalira abalongo nangaffe abalokole tetukola ki kakati akabanga ketolodde twafiirwa Tamale emirundi siniya bingi ebibaddewo Mathias Mpuuga Nsamba afuuse Mpuuga yavaayo nkozesa statement gye batera okukozesa nti neetwala mu kooti n'amala n'awangula omusango oba bamutwala mu kooti ani yali amututeera naye teyawangula kubanga towulira okwetwala omuntu mu kooti walina okubaawo enjuyi bbiri olwabi a concerned citizen yatwala omusango mu kooti ani awo wennyini we tugenda okubeera nga tutandikira kaakati nno ambasada wa Uganda mu Canada amanyikiddwa nga Acheng bagenda mu maaso n'okubeera nga bamudipotinga nga Nakumbale ambasada wa Uganda mu UAE nga bakagenda mu maaso n'okubeera nga baggalawo offices ezo nga zigenda mu maaso n'okubeera nga ekiro zikolebwamu nga casino center oba mwe bazanya tukite betting mu bufunze oyo nno naye ne bamugamba nti musajja mukulu ewannyo weewaawo Bobi Wine yafuddeyoko e Bulaaya gy'abadde mu ggwanga lya Amerika ng'atalaga amasaza ag'enjawulo muri Toronto, Canada n'amalala n'abanga akomawo ne Yoweri Ssennyonyi yatuukidde mu kubeera nga addamu ebimu ku bibuuzo ebibadde mu ggwanga naddala ekya Mathias Mpuuga Nsamba. Kaakati ate ye Dr. Kizza Besigye ow'ekiwayi ky'e Katonga ne basalawo genda mu maaso n'okubeera nga bagamba FDC tugigaddewo era tugenda kuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda kwoteeka n'empapula za kooti eziraga nti nno akawaayiro eziti 36 kalaga nti singa tuba tutuuse ku butakkaanya kikkirizibwa ogenda mu maaso n'okubeera nga tuggalawo ekibiina kino. Oboy Amriat ow'ekiwayi ky'e Najjanankumbi olunaku lw'eggulo yafuddeyo n'abasekerera n'agamba nti mmwe kyemukola temukimanyi. So Mayor ebbanga lye tumaze nga tetusinkana bingi bigenze mu maaso n'okubeera nga bitambula era nga tugendagenda mu maaso n'okubeera nga ensonga ezo tuzikwatako. Nzikiriza ate
nkuwa omukisa ogende maaso n'okubeera nga weeyanjula MC Mayor. weewa mbeebazizaako nye bannayuganda mwenna abatulaba ku Beyond the Newsroom mwe bali kubanga ate mutwesigisa data wammwe mwe bali twesigisa amasimu gammwe we bali kusubscribinga bali kusharinga na commentinga ate nammwe abagezezaako okubanga ate mutuwabula wekyetaagisiriza bannange mukola kyabbe bangi naffe abali e Bulaaya baganda naffe abali mu Europe abali mu Asia abali mu Middle East abali mu Africa abali mu Australia n'ebizinga ebirala byonna tubeebazizaako mwebali kutwagala. Nze Daniel ogenda maaso n'okubeera nga nkutuusaako programs ez'enjawulo. This is Busuka Kubo oba Beyond the Newsroom where untold story is revealed. Akati w'ensonga zennyini tuyongera okuddamu gamba nti kitalo nnyo nnyini ddala ekyo Tamale Mirundi bitalo nnyo Tamale Mirundi tuyinza okubanga okulwawo kankigambe nti okulwawo omanyi luli twagamba nga simanya abantu ono bwe yafa twafuna naye kakati kankugambe ebigambo bino nze nkuze kutuuka wano okuwulira erinnya Tamale kuze ndiwulira kale no tuyinza okulwawo okufuna omuntu ow'ebyafaayo nga naffe abali mu 20s plus tuzze tumuwulira ate nga tuse kufeera nga kwegamba fidde ku mulimu nga balubu nti abasinga omulembe gwe tulimu bw'ayogera omwaka gumu ogwokubiri ogenda okuba nga ate ebigambo byabiridde. So lwaki nga Tamale Mirundi ayinza okubeera omuzibu w'okuzzaawo ti ebigambo byatandika ayogera nze natandika omugoberera nakati byabadde akyayogera. So tusaba Katonda omwoyo gwagulamuse kisa kozi ne record nalabye yalese bannamwandu yalese bannamwandu abawerako abaana bona semba y'okukololwa ennyini nasemba bali mwana omusajja ng'omuganda omulimu aba yagukola neroza n'akasente abadde akaire bulungi. Meya, ensonga eziri mu ggwanga Uganda kiyinzika kitya okutuuka ku ssa lya ambasada omulamba okukwata bannayuganda banne nadda mu kwekalakasa n'okwevuma nayevo ku street eggwanga eddamba ly'ogenza okulikiikirira ne batuuka okugamba nti katukudeporting odde wammwe. Kano nno njagala mukatememu ate bonna mumale mu kampi kangenda okugamba Museveni akozezza bubi abaana be ne kankubadde kale kwagala kibiina kyo ne kankubadde kale naye abaana be abakozezza bubi. Omuzadde buli lw'okuzanga obubi omwana wo ebivaamu byonna tunzika tunenya taata ne maama. Canada tenenya oli enenya Uganda anti okugoba ambasada mu ggwanga oba ogobye president mu ggwanga kati gwabadde akyanyooma obuzito bw'ekintu kino. Bagobye president Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga lya Canada. Ambasada mu ggwanga erimu yabeera president ambasada mu ggwanga erimu. Olwaleero ambasada wa Saudi Arabia mu ggwanga Uganda ye president wa Saudi Arabia essaawa zino ali mu Uganda. Kubanga bambasada tebalondebwa bantu era babeera approved by the president. Kitegeeza aweerezaayo baana be batabani be bawala be mikwano gye genda onkiikirire mu woofiisi eno. Kaakati batabani be ne bawala be bo munnange bagenze n'omulembe gwa Museveni zimu ne bagenda ne darling baby yes gamba nogo kwata kajiiko onyweko okitegedde ne balowooza nti bye bigenda okukola mu ziri ensi. Ziri ensi zirina amateeka agazifuga ziri advanced well organized equipped with techniques zonna zotasobola kwetamu yo nonsense gojja wano mu ggwanga erya Uganda ojja weewubawuba kino kisiga kifaananyi kyeri eggwanga Uganda nti omanyi omanyi omusajja omu yagamba olenjogerega nti amaka omutali mpisa olabirira nkoko kuwalampa gaali ya mugenyi
n'omanya nti gano amaka gennyingiddemu oba akategedde bulungi amaka gatali mu mpisa olaba nkoko walampa gali amugendo wakagipaakinga olukoko n'omanya nno wano mu maka mwennyingidde kati olwaleero tonnyonnyola mu kiraga ky'eggwanga Uganda akabonero akalaga bwe kiba nga pulezidenti ambasada gwaweereza yeyeekula obusolosolo mu ggwanga eritali lirye so you expect okubanga gwe tonjogeza bina gwe tosuubira kubanga kati gweosuubira okubanga olwaleero ku ambasada kye yalaze waliwo atalowooza nti eggwanga Uganda yo lifaanana litya eryo ye naye ava mu nsi ye baamukulizaawo yaani yamuzaala yaani yamentalinga ye bannanga ani yamuweereza ebibuuzo ebyo ani yamukuza yakulirawa ani yamuweereza ani yamuwa ekifo kino yatuuka atya wano ava mu ggwanga ki disitulikiti ki yasoma biki acenge byebibuuzo ebiba bimubuuzibwa bali bibali mu kwebuuza mu mutwe kati bamala okutegeera ani pulezidenti we ggwanga ki mwava yasoma biki afugidde ebbanga ki eggwanga limu abantu benkana ki lisangibwawa bakala ki genda tugambe mbu nakino kiri agamu kumanyi oba effort ya Kyagulanyi gyataddemu mu kulabisa anti ye Bobi Wine ye atambulira ku mbeera y'emu olwaliro gy'asize ne mu bavubuka ne mu bantu abamuwagira tolaba nsonga n'osirika lino eggwanga naawe olivunaanyizibwako luli twalindanga abaka ba paalamenti twogerera twalindanga Dr. Kano Kizza Besigye kwogera kakati olwaliro abantu tebakyalinda Bobi Wine kugamba nti eno vidiyo gikwate oba kyogera kino abantu kasita balaba ensonga ng'ebayisisseeko bo nga baga nti nedda ekirala kye mulina okutegeera nti bannayuganda kati bayivu babeera mu nsi Canada babeera mu nsi za America nga naawe ambasada oluusinga omwana yagenda kuba kyeyone nga akusinga obuyigirize n'okumanya etteeka ambasada ogenze bakutaddeyo myaka egi omwana omusanze Canada amazeeyo myaka 10 kati ng'olowooza tyogera musinga experience y'eggwanga eryo abaana gye balimu watu abasoma babo bakapalaga basomesa kyova olaba nti olwaleero batambulira mu mateeka bamanyira ekyokukola nti bwekuba kwekalakasa kuwakanya bukulembeze bukyamu obw'abantu abo be babataddeko nti be bambasada basobola okusituka ate mu mateeka oyogedde nno okwekalakasa nenzijukira nabaddeawo nga ndaba balamu yabadde mu nsi eki yadde Bufaransa yabadde Germany nendaba abaana ba Nuupu nga kuliko ambasada wa Nuupu yani oyo gaayo omuzungu oyo nga beekalakasa ng'agamba mu kizimbe kinene omulimu omubbi omukumpanya bannange tetusobola kukkiriza kutuuza wano olukuŋŋaana ate nno nga beekalakasiza mu mateeka munnenga ne poliisi ebawa n'obukuumi kyekirungi kyeza ensi kakati gw'olowooza nti gwe enkola ye ya Musevenizimu ey'okkuba abeekalakasa emiggo ey'okkubamu abeekalakasi tiya gaasi ey'okusiba abeekalakasi gw'olowooza nti enkola yemu egenda okukola mbu gwe munayo ojja kusituka otandika okwoza kwata kamata yiyo nedda boy ziri ensi zigoberera ziteeka kyetwandise zirespecta kyetwandise human rights oba eddembe ly'obuntu gwe togenda kujja eri olowooze nti gwe nga gwe ogenda kuweerayo amateeka ago nedda kati ye munnange ambasada Acheng ye yalowoozeza nti kakati enkola ye Uganda yegenda okukola e Canada tebaamulabudde kati akomewo naye anti bagamba nti eggwanga Uganda ddungi kati akomewo atuule wano mpozi bakuba nti mune bagimanyiza omuweereza mu nsi endala tebayinza omuweereza naye kibeere kyakuyiga ategeera ate ono wa UAE bwe bagazzaawo embassy byonna nkugambye byekuusa ku maka omutali mpisa kwolabira enkoko eki enkoko kuwalampa ggaali y'omugenyi ofiisi efuula ambasada akiikirira eggwanga represent ga president odira otya ofiisi ono kiteeka munotakoko odira otya mu nsi etaliyo ensinga eyo gy'omanya etambulira ku sharia law ate no bakusaasira n'okusaasira just of your status but you are like weetaaga kusiba nti naye olwa status yo n'ebitiibwa by'olina that's why abantu bakurespectinze bagaa nedda pakati munedda ye ewammwe bantu buteefuga obuyisayisa bannayuganda nti omuntu omu yagamba nti omuntu kyangu nnyo mujja mu kyalo naye mujjamu ekyalo ntuli era obuyisayisa okulya nga mutambula n'okucwankula n'okuwemulira ku social media n'okuwambawamba abantu n'okukuba abantu kibooko ne tiya gaasi n'okulagiralagira okucungacunga obuyisayisa obwo bwennyininyini oba obusajja oba obukyala bweryeri ne mubutwala ne mumawanga nga ne mubulinyisa ennyonyi
Beyond the newsroom. Jagala ogenda maaso n'okubeera nga twongera okubebaza. Video gituwere like. Wamma netambulire ddala etuuke ku oyo omulala eyandyetaze ogifuna. Subscribing nga muganda wange mwannyinaze nkusaba sooka subscribing. Sobola otambuza ensonga zino ate n'oyo ali eyo agende maaso n'okubeera nga tubeera. Bw'osharinga video oba otukoze bulungi nnyo ddala. Mathias Mpuuga Nsamba yagenda maaso n'okubeera ng'atwala omusango mu kkooti mwattu. Baatwala omusango mu kkooti n'aguwangula. Era kkooti n'egamba njagala ekibuuzo kyogenda kimbuuza ng'oŋŋambye ani yatwala omusango mu kkooti. Ze baalitwala zaali mu mateeka naye ate ekyennaku nti basamoninga ate kalaani wa palamenti ne bagamba nti Kilaaka avunaanibwe kati kinene Joel kyavuddeyo nga yeebuuza. Nakugamba akusinga kkubya gw'okutte. Ekyokubiri nakugamba naye twatandika nagamba nti olwaleero singa ekintu kino kikka mu bbi ne kisinga Mathias Mpuuga ne kisinga n'abaka abalala ba NRM basatu kiba kikubye Speaker Anita Among, kiba kikubye ne Parliament yonna. So they had to fight hard to work hand in hand okulabika nga bo ababbi b'ensimbi baleeta olukujjukujju n'okutondawo embeera yonna esobola okulabika nga ebintu bino ebirinnya ku nfeete. Balwanirira ekyo. Balwanirira Speaker alina okulwanira ekifaananyi kya Parliament, alina n'okulwanirira ekifaananyi kye. Kubanga zino ssente zayita mu Parliament. Who approved that money was the Speaker of our Parliament, Anita Among. Kitegeeza azimanyiiko, tibazifunira mu mateeka malala, bazifunira ku komandi ye, bazifunira ku biragiro bye. So olwaleero gwe wenna bw'ogezaako okuziringiriza oba olingiriza direct mu kamwa ka Speaker Anita Among. So olwaleero zero osanga n'omusango ogwo nga tonaba kulowooza nti gundi nga tonaba kulowooza nti Speaker nti oba Mathias Mpuuga ali ku pressure. Mathias Mpuuga ayinza olwoba nga atadde ku pressure ng'olwamu tabadde asinga okubeera ku pressure ate nnyo bamuyita Anita Among. Balinnya mu kimu olino yasomesaako ne ku ssomero lyawo. Nkugambye olwaleero omuntu abadde ku pressure si omukulu Mathias Mpuuga abadde ku pressure ye mukulu amanyiddwa nga Anita Among. Olwaleero Speaker Parliament ava mu kibiina ekikulemberedde ensi eno okuviira ddala mu 1996 ekikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni. Olwaleero ensonga ebakumukka mu vvi gabadde gagenda mu buguma nga UK akamala okumusanctioninga nga President Museveni amaze okulagira kaliisoliiso wa gavumenti atandika anoonyereze ku ebyo ebimwogerwako oba ddala waliwo ebintu ne accounts z'abadde akukusizaako ssente mu nsi ya Bungereza. Kakati olwaleero ekya ssente kino kiba kumukka mu vvi. Olwaleero ebyokuwoza n'okunnyonnyola bibadde bigenda kweyongera. Abadde alina okukola yonna embeera esoboka okukiprovidinga n'okukiteeka mu ssente okulabika nga at least bino ebintu bifiiraawo. Kati gwe Ssekikubo ne banno ne munoonya bwe mudda. Ssekikubo agamba nti si waakussaamu yensonga lwaki nti n'ababaka batandise omukyukira bamugamba nti ekintu kiveemu kubanga ekintu kyokka Speaker kye bamulabudde ne kye bamugamba nti olina kuyisiza eri kisaidiza eri koti bw'emala okugoba omusango wano bw'emala okugoba omusango temujja kudiscussingako. Ssekikubo agamba ekyo kyokka si kye kimu ku ebyo ebiri mu gundi yaabwe gye baakola era nga bagamba nti bwe baali bawandiikira Speaker balaga nti mwalimu n'okugenda maaso n'okubeera nga beegabira eŋŋendo ezitali mu mateeka ze bataatambula n'obukumpanya bw'ensimbi obulala ng'oggyeko 1 billion ssente ze baatwala. Ssekikubo ne babaka banne bagamba nti ffe tulina okuggusa kino. Ssekikubo anaasobola okuggusa kye yatandika oba baamukubye edda tteke. Ssekikubo baamukubye tugambe nti eyo censorship byawedde byakomyawo baamukubye publicity egenda kimma amazzi amawulire gagenda tuuka gakiveeko kiitiraawo. Mathias Mpuuga Nsamba mu bigambo bye yafaayo n'ategeeza nti ne banne mu kibiina mwavanga kwokuli leader of opposition yalemererwa okukola emirimu ne bye yamulekera mu ofiisi byamulema okubeera ng'akola ng'ensonga z'abaana bali mu kkomera. Mathias n'agamba nti Joel anyumirwa nnyo okwogera ku linnya lye n'okudda ku yo singa okukola ku ebyo. Kaakati awo Joel yatandikidde okumwanukula ng'agamba okuva lwe nayingira mu ofiisi ndabisizza obubbi bw'ensimbi y'omwe w'omusolo nga mwe muli naawe ze weegabira. Kino tukitwale nti kati tutuuse ku personal battles
Joero alwana na Mpuuga oba Mpuuga alwana na Joero ne Nuupu n'abakulu abakulembera. Nakugamba Mpuuga yaswala n'atayagala kukkiriza nti yaswala. Atya Kati byonna byali mu kwogerako babyagezako okunnyonnyola byonna kati Mpuuga takyalina kyayogera ng'akyogerera in a sweet tongue. Wabula ayogera mu kitwandiisa obusungu n'obulume. Olwaleero Mpuuga atambuza kigambo kyaliri puzzle ffenna tubifiirwe. Mpuuga takyaswala kati aswaza buswaza. Naye bw'afunayo akantu ke yeezingako k'alowooza akayinza okuhitinga in public k'ayagala jjeyo. Bati obuzibu nti Mpuuga yagadde okuwagaanyiza mu kaseera k'okuba nti yamala dde okulabisibwa nti muli wanguzi. Kati kigenda mukaluubirira okuguza bannayuganda n'okubakkirizisa n'okubalowoozesa nti ddala ddala Mpuuga asobola okuddamu n'akola statement abantu bajja biriivingiramu. Mpuuga kye yalema okutegeera nti Mpuuga alwana n'abantu basunguwavu abataagala kuwulira mbeera yonna yonna ebasiba mu bulamu obubi. Kati olwaleero bwe baakusuuza ebitaano abantu boogezaako abandi badde bakuliriza ensonga gyoyagala okumemetta oba okusiiga ku bali abalala ate be bakuyinako obusungu kubanga yegwomu ku baalya ssente ezandibadde zigenda mu projects ezandibadde zibagattako. Kwegamba Mpuuga ye awedde kirekawa political career ya Matasi Mpuuga tasobola dde kufuna bwa LC1. Kyogamba Mpuuga bwadde 2026 tasobola. Ugambye tasobola kufuna bwa LC1 era Mpuuga ekimuyamba kati kumuwa bwa minisita mu gavumenti eddako. Oba ya Mwami Museveni oba ya Muhoozi naye tali ya Bobi Wine. Kwe ya Bobi Wine yamaze ddojjoonoonemu yayonoonye mu Luzi nga tannasena. Kyogamba Bobi Wine tebakyasobola kuddamu kukwatagana na Mpuuga okuleka nga akkiriza ne yeetonda nayatula n'akamwake nti ndokose tindokose gunsinze gunsingidde ddala na byonna bye nasobya. Naye nga tumaliriza okwawukanamu kwa FDC ne bagamba nti tugisaanyeewo tukole ekibiina ekirala kitegeeza ki? Ye pulaani y'omukulembeze gwanga gyayogerako n'agamba nti ezimu ku pulaani ze sinza omuteeka ku pressure nezaali mugezaako okulwana okulabika nga atuukako kwe kulabika nga opposition agisaanyaawo. Kwe kulabika nga agisaanyaawo mu bbanga ttono nnyo. Olwaleero kye tuli mu kulaba olwaleero byolaba ebyabampoga bali mu kwetemamu ne Nuupu bye byowulira DP yagikola bye byowulira mu FDC. We knew that. Era omuntu yenna agoberera tokyewuunya UPC ogirabawa. Ekya Betty no kalipeso wa gavumenti Betty Kamya Alliance okirabawa. Olwaleero DP ogirabawa. Kyafiririra olaba nga opposition egwawo. Mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera awo nno tujja ogenda maaso n'okubeera nga oba oli awo tutandikira gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera akadde katudduseeko ame yatusibule. Nkwagaliza okubeera obulungi gwe Uganda abadde atugoberera ku Beyond Newsroom then nkwebaza okuba nga okuberera. Naye nakusuubiza nina ensonga gye njagala tandika okwogerako bannayuganda tubateeketeeke bagende okuyingira mu kalulu akajja nga bategedde. Tulina omulamwa gwe tugenda okubanjulira akadde konna okwongera okutegeeza kuba kyemmanyi abagoberezi baffe mugenda kwagala omulamwa guno gwe tugenda okuleeta gujja kuba gwa butundu nga tuga nti tuwaddeyo akatundu part 1 part 2 part 3 how African leaders groom their sons for presidency. Engeri abakulembeze ba Africa gye bazimbyemu abaana baabwe batabani baabwe ne bawala baabwe okubatuusa ku bwa president. Tugenda kukuleetamu ku bakulembeze ba Africa abayisizaawo kati gwokompeyalinge ku byolaba mu ggwanga eya Uganda ne bali bye baakola then tulaga otuuka mu kaluka 2026 ng'otegedde ensonga nga bwetambula. Kale baagaliza nno bye munjagaliza tusinkane mu video zaffe eziddako nga bwe ziba zitambula ne programu eziddako ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom. Kale mbeere bulungi banywanyi tusinkane ate Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.